Madam Speaker. Olutuula lwa Paalamenti olwaleero lubaddemu ebbugumu ababaka bwe babadde bateesa ku nsonga ez'enjawulo eziruma eggwanga na butya bw'esaanye okunogerwamu eddagala okusinziira ku mateeka. Muzimu ku nsonga ezikutte ababaka omubabiro be babaka naddala ab'oludda oluvuganya okuwaayo okwemulugunya kwabwe eri omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among ku nsonga y'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okuba emabega w'abantu abazze bakwatibwa era ne batulugunyizibwa n'adda ku bbali ne yeewaana. Ensonga ebadde ku munnakibiina ki Nuupu Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe eyawambibwa gye buvuddeko n'atulugunyizibwa ebitagambika n'oluvannyuma n'akasukwa mu kkooti e Masaka awere ennembe n'emisango gye bagamba nti tegiriiko mutwe na magulu nga bino byonna byali biwoomeddwamu omutwe ssenkagali wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba. A few days later, the Chief of Defence Forces of this country, one General Muhoozi Kainerugaba, spoke about this matter, saying, I have got this person. I am teaching him Runyankole, I am disciplining him, and so many other things that he said. Okusinziira ku akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Joel Ssenyonyi, wasaana wabeewo okunnyonnyolwa oba nga mu ggwanga waliwo abantu abamu bannantagambwako era nga bo n'amateeka tegabakwatako ne batuuka n'okwenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ne wabulayo abakuba ku mukono. My challenge, Right Honourable Speaker, is, and it's good the Minister for Justice and Constitutional Affairs is here, the Minister of State for Internal Affairs is here. Maybe government needs to help us understand. Are there some people for whom Article 21 of the Constitution, which says we are all equal under the law, that this one does not apply to some, that some people are above the law? Agamba nti era omukulu ono azayitibwa mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda n'akazimuula kyokka ensonga eno Sipiika ategeezezza nti abaali bamuyise baali bakoze ensobi. When you say that the CDF was summoned, I did not see the summon. There is only one signature in this house, in this Parliament. It is only the Speaker who is supposed to sign. I don't see how a chairperson of a committee can start summoning. Kyokka ku nsonga y'okutyobola eddembe ly'obuntu Sipiika asabye minisita w'ensonga za ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao okunnyonnyola. Kyokka n'ensonga alabise nga zibalaatiddemu bw'ategeezezza nga bwe watali muntu ali waggulu w'amateeka mu ngeri etamatizza babaka. Madam Speaker, we are over 45 million Ugandans and every day there are many infractions against the law. People are being killed, people are being robbed. It doesn't mean those who break the law are above the law. Wano omubaka municipal ey'ekira Ssemujjunganda wasabidde Sipiika obutabuusa nsonga eno maaso nti abantu bangi kati bali ku bunkenke olw'ebigambo n'ebikolwa bya General Muhoozi. Whether UPDF soldiers, whether committees of Parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. Bano baagala General Muhoozi bwe kiba kisoboka amateeka gamulamule oba oliawo bannayuganda banakkiriza nti naye munnayuganda ng'abantu abalala bonna nti era tali waggulu w'amateeka. Gye biggweredde nga Sipiika ayongedde n'akinoganya ng'ensonga zino bwe ziri mu kkooti. Oluvannyuma waliwo ababaka bwe twogeddeko nabo ne bategeeza nga batamanyi waakuddukira anti ensonga eyeekuusa ku muduumizi w'amagye buli gwe kikwatako ajje balama kyokka ng'akyewera nga bw'agenda okusigala ng'alumya abantu. Ensonga tekwatiddwa bulungi. Olaba nga buli omu yeewala obuvunaanyizibwa. Buli nsonga lw'ejjanga ekwatagana ku CDF baminisita bonna bamulabanga Katonda. Ministers okubeera nti nno bali awo tebasobola kuvaayo ku nsonga za General Muhoozi kiraga obwannantagambwako mu ggwanga bwe tulina kubanga baministers bano naddala owa defense be batwala General Muhoozi mu mateeka. Akaseera kano Eddie Ssebuufu eyatudde ensonga z'abantu abawambibwa era ne batulugunyizibwa mu kimugunyu akuumira mu kkomera e Masaka newankubadde embeera gy'alimu eyungulizziga. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.